nanyigako nengamba bangende mu bankole ntya ningulako obutwa ngulako obutwa nga njagala bunywa kuba osula mu studio sula wano ku studio nakye kyakutuukako wabaaki ate ku studio tundirawo njaga kati obadde oyagala ntunde ekyo nze oyoza nti wano studio banga nti ngenda tundirawo oba baasa ku MR Live kwe tuli gwe mwana Katonda ali yatugoberera neesiima nnyo obutatuyiwa buli kadde buli wotuninga no sharinga no commentinga kijiriza ddala ennyumba yaffe yeekaalu ya mukama waffe yagizimba muffe era eddembe lyaffe litenkanika lijja bwe tukirowoozaako nti muffe mwennyini mwatula n'alamula ogwaffe gwakugenda ne tuwaguza ne tubatuukako ogwaffe gwakukkiriza nti tuli bakitalo ogwaffe gwakukkiriza kuweereza yatuwa microphone ye natuwa MR Live tusitule bannaffe nga tuyita mu kisaa kyo gwe mwana Katonda atwagalidde obwemage n'otulaba ewatali bukugu bw'otulabyemu nti abo bakugu nnyo nedda ewatali muwendo gw'otutaddeko n'ogamba babbeeyi nnyo nedda wabula okikoze lwa kisa mukama mulungi yakutuwa yakutugattako ffenaffe bwe tulowooza ku kisa ekyo tetwebaka tukeera ku makya bwanna wanca okwongera okufumba omutwe okulwana tufuna amawulire tutukire eddala awo abamu bwe benyinyala oba bwe batya tujjewo ekyo kinagatta ku ggwanga lyaffe nze nzikiriza nti nze naawe bwe twegatta tulituuka wala naye tera nzikiriza nti nze naawe bwe tulyegatta tulizimba eggwanga lyaffe era eggwanga lyaffe erifuuka enju ey'omuwendo Katonda mwalituula nate ng'avuddeko mu mibiri gyaffe olwo n'alituulemu alamule asumbe era obwakabaka bwe busigale nga tebuyuzibwayuzibwa abugumidde omukulu esebo embeera eringa bw'ogiraba amannya ampita Likiroyi head boy naye mabegako eri nali mpitibwa Likiroyi kakaaga kuba kati gwomanyi gye tuvudde kakaaga twayimbanga music ng'oli musajja gwe twali twegomba Likiroyi kakaaga watuuka otya ku extent etandika okudira amayirungi mu interview bankubidde omulanga bw'onyigiriza nnyo ennyindo ebiseera ebisinga ffe tuli basajja baganda emala nekola ki nayo nevaamu omusaayi nze nange saaniyo sooka ogajjeyo kuba tonannyonnyola nze kati saa zino nsanze mu mbeera nga sirowooza kizibu kyonna saa zino okuleka okulowooza kiki ekiddako kubanga kati singa ngamba ate nga ajjeyo kati ngenda kudda mu mbeera eri gye nakeereddemu ey'okulowooza wendi lwaki biri bwe biti kuba naawe okimanyi wali ondabeko nga ngalya neewuunyeza naye otuuka naawe n'osalawo kubanga embeera ekunyigiriza n'ekutwala mpaka ku kisenge naawe oba olina okuginyigiriza either ogitwale ku kisenge oba yeekutwale ku kisenge kati nze okulya amayirungi si nsonga nkulu nnyo okusinga bwe bali ebisiyaga nkiddamu okulyagana amayirungi era si kikulu nnyo okusinga ali eyo oba oli awo nga alina byakola oba alina ebintu byakola ebitategeerekeka kuba kino kyakulya kimpa n'amagezi n'amaanyi naye nga sinaba nakweyanjulira kuba tulaba nze ndi muyimbi embeera gye munsiŋŋanyemu ey'okugaaya bino si embeera eri awo eyeeyagaza naye wano kati Katonda wantadde gwa mbeera gye wali ondabiramu yali ndala naye kati sawa zino mu myaka egyo gye twebuzeeko nsiŋŋanye ndi bwe nti naye kirungi nnyo nti ate gwe ngenza okuddamu okukugwako ate gwe ng'oli solidi kuba kati ate gwe muganda wange bwobanga gwozze ne microphone ne kamera nonoonyako kuba ebbanga lino lyonna mbaddewo sina nze nti oba nafulayika nti oba nagenda wa oba wa wabula wano mu Uganda nze ndi product ya Uganda ndi muyimbi wa Uganda sina wala wenja kudda era ndi wano ku studio wonsiŋŋanya kubanga lino sigala mu line ya vibe amayirungi sigaluma kugenda kuba butayimbwa sigaluma kugenda kukola ki wabula mba noonya vibe nange kubanga mbaako nebyengatta nfune ekiddako enkeera yosulawo gwe ku studio wenyini osula mu studio nsula wano ku studio nakyo ekyakutuukako wabaaki ebintu bikyuka
nyate we bikyuka oba oliawo naffe abantu tukyuka either positive oba negatively. Nyate ebintu ebikyuka tekitegeeza nti ate gwe omuntu osigala nga bw'obadde kuba nze nsanze obulamu bukyaliwo mukama mulungi. Eriiso kweri sirina lubale nti oba nsanze erinnyo lyavamu nti liwandabanga naye sindinga bwe walinga ondaba si bwendi yase ekikyuseeko nti ondaba ndi mu vibe ndala nnyo kweriki enkadde. So music yantuusa ku kino kulo kimanyi tuli bayimbi twasalawo kuweereza ndongo naye nze embeera gye nayitamu mu ndongo yampalo ngene nsawo ne ngamba endongo webanga bweti bweri abakuba endongo bali amayirungi bakuba endongo balaka bakola we bati ningenanga nange ensengejja n'endaba neekuttewa okubanga siva mu kifo ekituufu kati nga bonsiŋŋaanya kuba singa onsiŋŋaanye nga lumira eyo oba tugeze mu galaji gye bakanikira naali badde olwo nfuuse makanika naye ndi ku studio noonya kiddako. Tokyalina waka? Sirina waka, bintu byonna nabitunda. Endongo bimanyi, ndongo ogimanyi ne tugenda tugwamu awo biroko dawunyaawe mabegaawo wadde emyaka gigenderedde awo 3 4 5 naye era tekitegeeza nti kivaawo mangu wabula obigattagatta bwe kuba nze ondaba nze manager wange nze promoter nze buli kimu nze taata nze maama ate nga sirinze koyo olwedde nina n'abato kuba nina abato bange babiri na Raymond ne Rafael gye bali nabo mbanyi n'obbalabirira kati mbeera wano ku studio nentetenkanya funayo kirungi muganda wange ono Bastic ye yanzikiriza nti ajangu bikiro oyituyirize wano ku studio. Ate ku studio tundirawo njaka kati obadde oyagala ntunde ki nze oyoza nti ni wano studio banga nti ngenda tundirawo oba baasa ngoza ku studio batundawo ki sigamba nti ku studio bye bitundibwayo wabula bw'oba osobola okufuna ekyokulya tunda nga kuyambi ne weebaka olinda oluddako wadde ebintu bikyuka tolina kupapa nansi eno kuba nti ebbanga lyenyimbiddwe okimanyi naye tuli mu myaka 10 okudda waggulu naye tekikuggyako kuyimba just ensi weeba ekuganye kaseera ako wabeerawo omukono ogukola ki mukono gwa Katonda oluzi olwedde ye eriiso lye liba liraba teyeebaka oba oli awo eyo wansi eyo gy'oli wabeera wajja n'akusitula n'agamba ono omuntu alayika alimu ensonga. Nze nkyali ku nsonga nkyali ku mulamwa gwa kuyimba. Ligiro yeseb kakaka mezanike kakaka nawe ebintu wabiraba ngeri gye byali bitambula so twajjira endongo yali kali nnyo biva ku biri ebyemabega eri nti bo bali bakozesa ddogo bali abe naye ate ffe yaffe yali ya bukujjukujju enkokola ng'olina okuyitawo mu buli mbeera kakifa abaali abagonvu batukozesanga madaala bakali baffe bennyini twabeeranga nabo ng'omubaliddeko mugamba nina akantu kange kaakano katuni katambula ng'olowooza agenda katekayo kumbe ye gwali ondaba naawe engeri gye nalinga nkikubamu nga neevuga nkola buli kimu kyonna kumbe bali bo baali tebali ku mulamwa gwa ndongo bo baali ku mulamwa ku bino bye nali nnina bino era ng'oli kasaakunyunako kyakunyudde wajja ne ssente mu ndongo olina akasenteko wetusanga awo ku helikopita ndugulira kakomando ebyo nabyaggwawo munaye kirungi nti adisi osobodde okijjukira nti nabikola kuoliwa batabikolangako naye ati ng'era bakyaliwo nga mubalaba tebalina na mugaso naye nze ndi musanyufu nti nabikola nako era amanyi nsobola okuddamu nenkola ki nenkikola just kyenneetaaga just support. Sente tebaali batwala bibyo kasi tebaali ku mulamwa gwa ndongo baali babaza byoyi naye era nalina okukola obusibe tekitegeera oba olina okukola obusibe mu industry eyo kubanga baba bakwanyiriza nabo bakwanyiriza bagamba ojja jangu kati gwajja gwomanya nze kati kankubulire tula nti nakola ezo video ez'amaanyi milioni 2 milioni meka ez'abafranka ez'abaani ez'abapesti saa zino mbeera wano ku studio n'ekyokulya nekibula olunaku ne luggwako nkubulira mazima ne luggwako noonywa amazzi oba munayisa kakomando nakwako faako 2 4 ne webaka kati era bonsanga nga boyi ngufunye ndi mu ggulu maamu mbagomite nnyo naye nti tekitegeeza nti kiba kiwedde kuba sirina sente za studio nange negomba okuvaako waneeno mbereko newake wange ndowooze bulungi mpulaninge njiye endongo tosobola kuyiyamu eno embeera ng'ozuukuka webase bubi walidde bubi netaaga obuyambi
ana endongo ne tusasula etya Ricky Roy emmoloka yalaga endongo yagitwala kikyotegeeza endongo yatwala bingi nnyo yatwala endongo ey'okugikola gyolaba sinnyangu ekisooka betugikolera bo bajagala naye tebamanyi biki betuyitamu kugituusaawo babeera bagiraba okuba ne vidiyo ennungi okuba n'omubiri omulungi okuba ne bling biki baba tebamanyi wajja okoze eki oteekamu then n'otuuka okufunamu ewava obuzibu otuuka okufunamu ewakola ki ewava obuzibu bangi nnyo bagifunyemu n'ekisinziro ogiyiseewa bamu bagifunamu ye nga bw'ayimba asobola okufunayo ekikazaawe ekikadde nekimuteekako n'akuba aba agifunyemu oli asobola oyimba ng'asobola okufunayo kampuni n'agikolera akalango aba agifunyemu oli asobola oyimba n'agenda ku stage ne bamufuuwa naye nze ndi wano ebyo byonna byakolebwa nayimba nga kati eri emabega wandabiranga nga sho tuzikuba nga sente nga bazituwanga bintu bitambula bulungi ne bizinesi yagootaana olw'embeera y'ensi eno etuukawo bizinesi yagootaana ya music ne bizinesi wenzija sente bapromota ne banneekyangirako waliwo abantu abajja mu bulamu bwoba oluusi nga nabo bazze bukyankalanya kitegeera kati byonna oluusi amaaso oba nga togabikudde bwoti oyinza obutatuuka gy'olaga abamu baba babikola nga baagala batujje ku mulamu oleme kukola ki kuyimba kutuuka wali kubanga politics yoyo byonna politics n'ekyo ze tekinzije ku mulamwa essaawa zino kyetuliko nti Katonda aba ampadde obulamu nga nkyaliwo nga nsobola okufuna akazindalo kano nenjogera eri abantu nsaba ku buyambi nsobola nkimanyi gyeri abantu abaagala music bwemba nga nsobola okugenda ku microphone n'ennyimba kyekirooto kyange sankola oluyimba kola vidiyo njagala abantu nange bantegere nina obubaka bwe nina obubatuusaako ne sinangeri kijembu batuusaako lwa nsonga ndi wano bwenti nga bwondaba gambye neeri ziribula nywaga mu kidomola ag'ekikumi imagine si nakulaba nze vidiyo zange ezo zeba nze nyimba zange nziwuliza n'enkaaba nziraba n'enkaaba ngamba bano abantu tebalaba ekituufu abantu tebalaba kati obuzibu buvaawo omubi sitaani atulumbagana n'abafuula bamuzibe oba nateekawo n'embeera ffe okubalabanga batalaba naye just ebiseera ebisinga kuba osooka n'onyiiga n'otuuka n'okola ki nze nanyiigako ne ŋŋamba bangende muti bankole ntya ningulako obutwa ngulako obutwa nga njagala bunywa kubanga naye ate ne ŋŋamba abalenzi bange endongo yo kale we bana ab'endongo baba nga baganye tebayindoosinze bulungi kubanga kyemmanyi wabeerawo ekikookolo nga bakikusibidde busibize nga bakikusibidde bati bakulaba naye baganye okukkiriza ninaye abato bali mu maaso bali nnyamba kyo nenkyesonyiwa kati ndi wano nsaba buyambi nkyali ku mulamwa gwa ndongo nakulaba wasooka n'oyimba wekka n'omala n'oyimbako ne skuuta nalulanga abali mu kibiina kyekimu mwali muyimba dduo oba mwali mu kibiina kyekimu twali yalinga dduo naye nga buli omu ayimba solo naye nga bonaga nti twegasse gwe oli DJ nze ndi muyimbi naye ffenna twali bayimbi naye nga buli omu ayimba ki bibye netutuuka yesikuuta n'akuba netutuuka nga buli omu kati alaika asajja kudde buli omu n'akwata bibye sikuuta n'akwata ye nange nenkwata lyange naye nga buli omu yali ayimba ki ye nga ye nze nengowinga solo naye n'agowinga solo kati oyo ne tukoma awo tesiga nti yali dduo nti twali tugisayinize nti tweyongerayo nnyo wabula twali tukolagana bwe mwakuba buli omu n'alabanga ekiwero kyalanga akikutteko ne mugaa katikati eyongereyo just awo twafunamu obutakkaanya awo ne sikuuta ye kuba yali akubye kati ate n'akola concert biki nze nemba nga sinakola concert obimanyi awo nansinzaamu ku maanyi natandika okukola ki kubanga tetukwatagana bulungi olwo kati nga ye level zirinnye biki ne ŋŋamba bansooke ndabe nyinza okubaako nyinza obaako awala wempitira ono tetujja tutuuka bulungi gye tulaga awo ne tusooka ne tukola ki naye ebyo byo bikadde nnyo ebyo tebirina yadde effect gye byateekawo kuba nze nasigala nkola music wange 2015 Sarapio ne nkolawo ekyakali 18 19 ng'endongo kwerera ogiraba naye obuzibu buvaawo mu lockdown awo kutandikirawo 19 20 awo mpaka kati eno gye tuli lockdown yakuba buli muntu naye golowooza kyali tekirina kubeera ggwe okwepiikinga wansi n'otambula kubanga twagenda ogenda mu lockdown nze nga n'endongo eyo edde emazeemu amaanyi kiba kibi nnyo omuntu okulimba tugenda ogendayo nga mpulira mpeddemu amaanyi ennyimba nzikola vidiyo za kabi abantu obeera nabo nga baseka naye tebakuteeka ku posita tebawogala kuwa majja ne batuyimbisa maanyi ne bakutwalayo mu byalo abayimbi bennyini bayimbi bannaffe jangu tugende n'ogenda ne muyimba n'ogenda ne mukuba zisyo maanyi
ngwe emyaka we gigenda ng'amaani tukoze tutya mugenda ovayo ku zisho akuwaayo kyebiri biki nentuuka nange nenkuba naye ngaera olaba bw'ogenda okukola bakuwaayo 10 ate olwalya promota alwawo okukubira n'ogenda ne bakuwaayo 15 20 n'ozirya lusi n'okolamu oluyimba noddamu okunoonya embeera eyo ndongo n'empulya nga eringa ekoze eki naye ati nagamba nedda guno gwe mulimu gwe nasalawo okukola era nalayira kuba muyimbi mpaka obaddi ngenda kuyimba embeera jasi ebe nemese like endwisa buliisa naye nina okutuuka wali ku kirooto kyange nina okuba omuyimbi owakabi kati enjaga wadanika gyota okuginywa kuba litonywa njaga ebyo jasi bintu byanse era nga bwogamba nti ebizibu bikusukkako nogamba kankinywemu neebake okinywamu neweebaka kuba bw'okinywamu weerabira nti wano wensula si weewange naye obeera neweebaka nga weekubagiza maanyi kati wano naabaddi wano naye okinywamuko nomanya nti nkya wali olunaku olulala so ekikunywesa ebiragalagala kwerabira bizibu byo specifically kuba embeera eri ennaku eri kusooka kugijjawo mugiye ekiddako so simbuno ndi wano eno nnyumirwa nnyo nti ndi wakabi nnyo okubanga byenkozesa era nkimanyi kyetuliko mu kamera wano nti si kituufu naye yembeera gye tulimu sijja gikweka olwo nsiŋŋanye natandise dda zipanda njagala kuyiya kiddako ate saagala kusubwa na mukisa guno ate njaga gyotunda gyojjamu ekyokulya of course nfunamuko ekyokulya ono muganda wange wano wa studio si muganda wange wabula olwokuba yanzikiriza kati mutwalanga muganda wange wesi wansaba yakasanyalaze namu projekiti zange zenkola mu studio nitezinawa kuggwa lwa mbeera njala eba ekuluma tewali vibe lwofunyeyo ekitwala awo n'omuwayo ekisanyalaze n'otekamu vaasi kisegeze kati yakusaba nsaze kasente nga mmeka bwoba okola yasinje engeri gye yansembeza nti oli muyimbi bikyali byakugattagatta osobola okusayo amasanyalaze ga mitwalo 10 kale okyogera nga amasanyalaze wabula bakuwadde studio kuki mu mbeera eyo ey'amasanyalaze sookusabayo 10 sookusabayo 2 nangwe kati nga bwoli bekandukukolere ku mitwalo 215 no ezo nejo girabe 15 nowaayo 2 myezi negigenda mu 3 nowaayo omutwalo nga vibe yo buli ojagala bikuviirako so ne vibe y'okufa kubanga abayimbi kimanyi naye vibe bwejebezze that's the shit omwana Katonda amaloboozi agali mu interview eno geewuunyisa nkozesa ebiragalagala tumulemu neerabira ebizibu ebinumbagana federation nawulirako nti waliyo omuntu akulira department y'okubudaabuda obwongo bw'abayimbi ababafuula drugs ekiddukiro naye simanyi lwaki ndowooza ofisi eyo yandibadde kyasinza okuba active ku federation weero nja kumunoonyaako njogeremuko naye kati kankubira abayimbi sinze nzekka sina bayimbi bokka abantu bonna balina frustration balina anxiety we have stress everywhere kati bwe tudda ffe mu bayimbi nga bwobadde oyogera ku association balina okuyamba ku bayimbi kuba abayimbi bayita mu bintu bingi nnyo ofuna bufunyi mukazi n'akukyawa omuyimbi n'obeera frustrated ate nga n'abantu abalala babakyawa tekiba kyekyo kyempugambye gwe kyabanga ekyekyo naye tolina kukamfatinga mu kaseera kuba babanyi tuli bwakabi gwe kyogamba olwokuba oli muyimbi omutima tegumenyeka bingi nnyo frustration kati bwe batulerawo association omukulu Kenzo oyo ye bosi waffe atuyambeko ekintu ekyo kituukirire abantu ababeera beetaaga okubudaabuda bababuddeebudde abeetaaga okuyamba batuyambe kuba oba olinayo oluyimba lo nga basobola okuluteekayo alisi n'ofuna zishoba ki batuyambeko nina ebibuuzo byabye njagala okubuuza President Eddie Kenzo namusindikidde message ne twogera nansuubiza okumpayo appointment naye namubuuzizza ne tuteesa okufuna appointment nze naye bwe namubuuzizza ddi lwali free yandese ku boutique nakati tananziramu nendowooza ali busy ajja kunziramu akwatagana nnyo kintu ekyo kinene ate kirungi tukwebaza Kenzo obanga ekintu ekyo wakitandika sigala ku mulamwa kubanga maani twetaaga obuyambi twetagako direction wakati nze olaba ino gyonsiŋŋanyi gye tuli bangi nnyo singa tebayo omuntu nga gwalumirwe n'atunoonya bana Erikiroy twalikaawo nga gwe nepaasi mukanye ennyo lyakakaaga ennyo lyali yani epasi muganda wange naye fenna yali buli omu yali aliyina
Peppers naye yali yeyita kakaaga eri amabega eri ng'akyali ku badi ng'ayita kakaaga naye ye yatuuka n'alisuula nange nenzija si nti oba nalabira ku yo oba nti yalabira ku nze wabula buli omu twesiŋŋana nga buli omu yeyita nze ne ndyongerayo then ye n'alireka naye ati nange era natuuka nendireka kati ate ndi kuli Kiroyi Headboy kati ndi kuli Kiroyi Headboy ni mu kugezaako kukola brand empya saawa zino ndaba nga industry mulyo guteta Rikiroyi ng'oggyeko okuba nti bwe wayimba ensi y'efula etabiraba mbeera ki yasinga okusindiikiriza kutwala ebibyo byonna n'obijjawo neekunyiga paka kutuuka wano ng'oggyeko okuba nti wafuna disappointment y'abantu be wali oyimbira okuba nti tebawulira musico tebamulaba eno ekamireko gye ngenda okwogeramu amazima lwansonga nsanze zipanda sikola ki mba sirimba konka maanyi kamayirungi koogeza ensonga yanviirako okuba nga ndi bwe nti ekituufu nafiirwa abo abaana abalenzi bwe labini n'ababiri awo Raymond ne Rafaeli nali musajja mufumbo owandabira nga n'amaanyi mukyala wange nanfaako mama Raymond 2018 nga nkubyewo ekyakalire nga ebumbujja omwezi ogw'omunaana 2018 n'agukola nayita mu mbeera enzibu ennyo abaana abo okubasigaza noli naye ng'avuddewo embeera gye nayitamu facilitation music nensooka ne muvaako nga nina okusooka nziremu eno layini okutereeza obulamu bwange ne future so ekyo nsonga kigaye nti nkyogeramu eno kamera esooka si kyekintu kingenda nga njogera eyo nti oba biki kuba ekyo kizibu kyange si kya industry it is personal naye saawa zino gwe bwonyigiriza ennyo okuva mu 2018 obulamu tebwasigala kyekimu ng'oggyeko bino ebirala bya industry kino kijja ne kinkonamu kyanziziza ddala emabega Gomana Katonda ensonga eno soogirabanga ennyango naye kambeeko nenge gye njirambululiramu fe abayimbi oba omuntu yenna ali mu kitangaala okufuna patanawo nga mukwatagana kuba kulonda kyapa mu mannyago okufuna omuntu gwe musobola otambula naye nga mukkiriziganya tukwate wano ng'oli muyimbi oba ng'oli mu limelight ku 10 oyinza okwesanga mu myaka 2 waliyo omu amufunye kakati Rikiroyi bw'agamba nti omukyala bwe yamuvaako yataataganamukko kitegereke kakati omukyala bwe yakuvaako n'otaataganamukko abaana alina bakyusa balina ova mu masomero kuba yali abalina nga alina gy'abeera olina obajjayo babakuwadde olina obateeka amasomero amalala era basigala basoma kati ebyo embeera yonna yonna nga ne music jjuke naye mwana kati olwo nina abaana 3 funye n'ekizibu omwana wa music nensooka nemuvaako nendaba bano abaana nange mwennyini ng'omutima naye nasigala ndi strong neŋŋamba ndi muyimbi ekyo tekijja kunnema kutuukiriza kirooto kyengendako kankiweemu obudde naye nsigale mu layini mukuddaano watundira emmotoka n'okutunda ebyo awo wonna kati awo omukazi amaze okugenda nkugambye obulamu buba bulina okukyuka abaana obajja amasomero eno olina okubazza eno kisooka nali nsolo gwa nagamba nti omukazi yakola ki yabatwala kusomero yakola ki nze ndi ku music wange kati olwo obwongo nina okubuuza ku ekyo ekintu bali babiri essaawa zino Raymond alina emyaka 10 Rafaeli alina emyaka 8 baana kati bakulu oli ali mu P6 omulala ali mu P3 sigira nabatunulira balenzi tebalinaako muntu mulandi nti oba ngenda kubasuulira gundi mbola okuba ndi muyimbi neŋŋamba nina okuyimirirawo ndabe mmaliriza nti ensonga eno kirungi ssaawa zino basoma wadde amasomero ge basomera musige nali agadde basomeremu naye ng'ekinkozesa ekimbezaano ku studio n'ensondasonda mbasindikireyo 1000 sereko tunamwana njakotera tokyafuna ku bivulu nga bwe nagamba ebya music bw'obivaamu n'otafulumya luyimba tebaddamu kukubira bantu bangi nnyo nze bampitako ku luguudo nga ntambula ne baleseesa endabirwamu naye nga twalya ffenna omugaati tebamanyi mbeera ki yantuusaawo tebaagala kumanya naye nga embeera bwekukwata oba tolina kudduka teva mu Uganda mbogenda Dubai mbwekweka nze ndi wano eno ndi munnayuganda era bwengenda obeera nda kutoba mpaka kutondo ly'omusaayi erisembayo aye nga nkimanyi n'obuyambi nsobola obufuna kubanga siggamba nti oba ndi mupya bantu bangi bamumanyi okimanyi just kuyisaako buyisa nfuufu bwe nti omuntu nava nagana naye oyo omusajja mumanyi kamuyambeko ne bwe nkolayo diyo emu 2 3 nenkola ne vidiyo
zisobola okubampa basobola okumpa zisho sobola okweyiya nenjiya wano nenjiya wali ningattagatta nenziramu nembeera strong mu business eya music. Bannange emboozi ya Rick Roy gwe mwana Katonda ali eyo yeeno ekumalako ebyewungula naye ekyegeeza kinti tulina omulimu munene nnyo ebiseera ebisinga ffe Katonda bwe yawa microphone eno okugiyitako tugikozese bulungi sikubifuna bufunyi oli n'abiteeke kuba kati gwoli ku mulamwa nze nange kye nasigaza kiri ekimu kyokka kigambo kya Katonda kyekimpisiza mu dini ebbanga lyonna kubanga abantu bonna mbagezezzaako nendaba nga n'obuuzi buli awo nabo bali bubi ekiseera kinatuuka omanye ebiseera ebisinga Katonda ne ngamba kati kangume awo okutewe wali eggezi omanye ebiseera ebisinga Rick Roy kuba nkimanyi na industry erimu amalogo erimu biki byonna babikola nze nkimanyi tosobola bagoba eri n'ofuuka Rick Roy n'obeera awo mboni nosimanya naye bw'oba olina Katonda n'ogamba nti nze ndi muyimbi Mukama bikole oyi ne wajja n'eddogo Rick kati ekyasinza okukuluma essaawa zino kyogaa nti kino kinnuma nze essaawa zino njagala kuba nga music wange avuga njagala kukola nnyimba nkole video njagala buyambi. I need support. Netaga ku buyambi. Teja kudamu financially nsobola okukola music. Kubanga so akola music nga siri ngabo nkugambye ino sasulayo kitegedde. Ubeyinza okuba ya ina studio nga yagamba kangu kwate nkutwale wa gundi. Kutwale wa Andrew akukolera. Nkutwale nzi sina buzibu. Ngobula netaga business ene terere nsaba buyambi. Antriki. Bibali abantu bayamba. Mama Fina bayamba abantu mpulya bujje bayamba. Mama Fina bantu kwebali okumpulira badoni uli asobola vaina gabu gaminto kankukola iyo video bidi oba sichonze Mama Fina kankube kusimba oluyimba lo balukube alo simba ninawo budde bwanga onjagala okube emyezi ebiri oyo mwana ayitewo Antriki. Mulaja gamba nti oli ne bwana ganti kati kola oluyimba ate gwe obulamu nabo bulina okutambula nze kati nkola ganti kati bwe nkola oluyimba kasuka ku mikono no ganti kati beside music kangateko ne kano kubanga oli ezo plans zonna nzina ekintu obulwadde obusinga okuba obubi bwe bwavu kuba kati ezo plan olaze nnina oli kati nankadde plan obeera nazo naye nga tolina ssente ogenda okufuna ssente nga zikaddiye kati bw'okola ezo plan zennyini oba oyokyezza kati nga plan zinajo solo kugamba nti singa mukale mfuna akasente kwa kati nze mabegaawo kankubulire biriwe byatuukawo 2018 19 20 netugenda mu lockdown byanyiganyo ningamba sigenda soka kudda mu music ninkwata sente nazinawo ningenda ku Salama nenkola restaurant bajita Ekimeza restaurant ngasaswe $5 rent buli mwezi ngeri kukubo kyesamanya nti oluguudo lwali lufudde enfufu abantu nga badduseeyo kubanga nze ku Salama bammanyi era bajjanga ne bampagira naye business eyo yatuuka n'ennemerera nsonga nalina stress nga nekya business ngenze musigimanyi nefa kati iyo restaurant nensoka jenvalo ku restaurant ngeganye mu myezi ng'etaano yali ennemeredde ebintu simanyi babikola abakozi bansumbuwa kitegeeda ne binnemerera nenziruka nenza ku studio wali ku Abani awo entandikira kati wenjigira nebino ebyenjayi kuba kati ndagezaako nasoka nentomera bali abantu bawansi nenga kandabe nemmere bajajjira kuba emmere buli nako omuntu agirya ninjifumba nga naye nga bajewola simanyi business negana kwe kudda ku studio nenjiza okala tawo bwenva nenzira wano segeza bwenfuna obuyambi nenfuna nsikoba nampayo ku capital sobola ofunira ekifo ku kubo ningina nentandika otundawo ebintu enkulu njagala tunda byakunywa kubanga waliwo ebyokunywa abantu ebinywebwa oba bia oba mazzi oba biki nefuna ekifo kyange nentandika okubanga mba ku studio ningendawo nenkola nenzira ku studio nkola music kitegeeza omuntu bagandi Rick Roy beside kuba music project nene yetaga oma music ne mugamba ojiwera jogana nagambye mwana kugamba olina okwambala olina okunyirira olina otambula olina okuyimba olina okusoma kwanze kati banga olaba omuntu esimukalu wadde mbadde siyimba naye mbadde nsoma eno universe ensi ensomesezza mbuzizza abantu abakulu mpulidde ebintu bya eno wansi gye mbadde era nsoma era kati nsoma sikusomerwa wabula mu society mbeera nekusomesa nekuyigiriza ebintu bingi nnyonyonyo byenjize nze gulaba wano nkola obulango
nkoye ddala obulango bwa voice over kuba nkoze n'obulango bungi nnyo ng'abantu mbakolera bwerere n'entuka nabyo nembivaako nkola obulango ne wano ku studio era ensonga kinnemeddewo nti oli wajjawo olusemba sikoze luyimba mumukolera akalango nja bukubiramuko nga tuvudde ku seeti obulango bwakabi nno tizizeza nga tondasaba na buyambi tusobola okukoola omuntu ali ayagala akalango ayagala ayina gwe mwana katonda ali eyo ina kampuni etunda masimu ina kampuni ekola bizigo oyina kampuni etunda mataka emmotoka oyagala kalango kalango nkakubira ddala nze nkawandiika nenkavoicinga ne tukakuwa nga kakola buli wamu wonna kasoga ne ku CNN kakati ekitegeeza tulina already entandikwa tetaka bwetaazi mukisa platform eno kubanga yo omukulu agambye nti mbyokunywa byatunda swana otunda bbiya tuvumirira omuze gw'ettamiiro kwa ku platform eno nsikiriza nnyo mu ttamiiro naye tusobola otandikira mu kuwa muganda wange ono obulango nuga nti anze nina akalango kano kankamuwe n'aloka nkyemanyi musajja mugezi we babukolera bakubanga wanaye badde tetusosola kukakubeeramu wanne gwe ojja kufuna engeri gy'okikolamu nja bukuwulizaamu kuba n'essaawa zino sibulinawo buli ku flash naye nga nkoze obulango obusukka 10 obwakabi nno sobola gabe enamba y'essimu ennamba yange wenna ali yanneetaaza eri 07 09 65 75 31 oba oli manager ng'oyagala managinga muyimbi nsaba onkubireko mpaayo omukisa oba oli businessman oyankukolera akalango oba olina studio oyagala giranga olina biki byoyagala okulanga kuba nsobola obikola tuwe nsobola okukola ng'omuyimbi nga brand y'omuyimbi nsobola okukola brand y'akalango ndowooza okitegeeraawo ne tulanga business eyo obwongo mbuyina oba olina bbaala oba olina kinga weetaaga promotion osobola okunkubirako 0709 65 75 31 ensonga y'akalango nkulu mbadde neerabidde nga tuli kukuyimba nti twatuukidde naye obulango buno ekyabunjigiriziseera ku studio wano natunula nendaba kati ng'oggyeko okuyimba nyinza kukola ki nembuyiga nembumastaringa era mbukola bulungi ate osobola n'okukola kampani y'okukola obulango n'ovaamu eyo y'okutunda bbiya mabaale ebyo ebyo nkugambye embeera bwekunyigiriza otunula buli kimu kyonna ebyo biraba sirina nyo nakyebyenda waliwo abateekeddwa bikola nze nteekeddwa kuba muyimbi n'obulango bwennyini mbuyiya kubeerawo ku studio naye ate kirungi nti mbukola bulungi bwekiri enamba yagiddemu 0709 65 75 31 0709 65 75 31 banaye mwenna abali abatulaba ekitukozesa bineeno munnaye bambeera lwakuba mu kifaananyi kyemulaba eyo kiba kirala nze ntambula mayirungi mulya muno mu luwafu mwonna ne bobabuuza ku maduuka nawa lwa nsonga mba nina okuyiiya mba nina okukola kitegeera kati saazi ne bankubira sooka okkiryeko waneno ojja okireete mbalina okukkirira kati gwe bundaba mu kkubo nga ngenda kujja ewali ebbiri nkomewo ate nkyamusa nga ndi stede ekifaananyi temukiraba bubi omuntu ye ali kiriya rikiroyi headboy omuyimbi wamwe bannaaye nkimanyi gye muli munjagala ate bafaani baffe babeerayo naye ekintu nga kino microphone ne kamera omuntu okutuusa ku faani wo bwe buzibu eno weeri gwe oli oyagala okwogerako erifaani wompita wiizi amiina MR Live kwe tuba buli kadde kwe tusinziira era awe njagala okuyita okwongera okujjukiza nti awe obw'omukisa oyo atoola era ayagalira munno obwemage nze nzikiriza nti ebyoku nsi bisigala ku nsi betusomoka nabyo nzira nsiba nti bagamba bibyo ebijjukizo bwe yali akaaba wayimirira naye bwe yali ayita obwerere wamuwa ku kyokwambala eyatambuliranga mu bigere walina sapatu bbiri wamuwaako emu oba emmere wagiwankasasira engoye n'ozookya nga bw'omukudaalira agenda anoonya abazungu bamuyambe awo Nurabongo Charity Foundation we yajjira tuli Kamengo gwe ayina kyonna ky'oyina projekiti yaffe ekyagenda mu maaso gwakiwulira osoga nti nedda kulwa projekiti ye Kamengo ninawe foundation wetyaga yakalango era nyina kujja mu ofiisi agwagamba nti abaana b'okungudo ekimala bayitiridde okutta abantu okukola kyo so twegattako you can donate anything obwana buno 15 tuli mu movement twakoze ofiisi yaffe ewakuleekaana eya MR Live Nurabongo Charity Foundation then foundation netugitwala e Kamengo kyetugenda ozimba amasomero amakyaki amasinzizo playgrounds n'ekifo ekigenda okurehabilitatinga bannaffe bonna
twagala tuzimbe waki ne bwe ziba ruumu 3 nti munnaffe ayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye tusolomu ogwamako kaawo ne tumukwekako kaawo katini nga bwatereera obwongo so gwawulira nti projekiti eno ya mugaso eri eggwanga lyaffe gwawulira nti omwana w'eggwanga ekimala kimala biragaragara bisusse okuba abantu effujjo n'embala y'obwakatonda okufuumuuka so twegatonga nti bannaye nedda projekiti eno kanjiteeka akasawo ka seminti omusenyu kanjiteeka ebbaati kanjiteekeko kyonna kusinziira naye gwakiwulidde gwawulira nkikuli wala time bwenajja olikikola naye era tekitugwana kuba baluganda mu mbeera endala so nsaba mukama gwatodde era atoola era akyatoola ku lwa projekiti eno akuwa omukisa wabula nyongera okukujjukiza nti mukama ye mukama era asigala ye mukama tewali kimuyuuza mu ntebe ye atulamu ogu omutayongerwako tagattibwako wantondo nnyo kubanga oddira otya zaabu n'omwongerako obukyafu bw'embizzi weraba